Already bala. Ogamba oti. Yo. Tekiriwo. Chifana maze chikuba. Atumaze chikuba. Ogamba oti. Ekiravu kikuze. Ukirabye. Kiravu kirabye. Musoga. Kichikuze. Kikuze kyeki. Ogamba oti. Banampija bali bulungi. Wewe tuwa kile complain. Kiriya mani. Kido. Thank you so much everyone. Nabagambye leero tukeera ku kazinga waliwo akazinga ke bandagiridde leero tukakeddeko weewano nga bw'olabawo guno omwalo guli eno nagwo kalangala bwe bati abantu bwe basula bwe bati babeere no ennyumba ezibaayo ssebo ezimu ku ezo zibaayo naye boyi wali amaka ag'amaanyi nagalabyeko katubuuzeeko ku bantu beeno tulabe ate bo kiri kitya Uganda bakitegeera bakiraba Romantic Entertainment bagitegeera katwogerekoko nabo ate tulabe ekyekiddako bamutamu Jordan Kaweesa gwebeerako kuno tukyali kalangala tukyali sese kanaka omwalo kangunoonya erinnya yaman ogambye tuyingire munda Wanje wagize yatandise agenda bugenzi agambye agenda kusika soke tugende tumula. Yo, thank you so much guys for watching this channel. My name is Mark Jordan Kaweesa straight out of Romantic Entertainment. Mana nazeke no sese nawe nabagamba nenda tandika okutambula ko kitundu kati ngenda wa mulongo kulya bugege busike eno yo bwastokera ku macha otandikira ku bugege busike ate bwa bitano engegeti ngene tugira nenga jeri wa stopinge oba tugende bugenze njagala genda wa mulongo kulya bugege busike abataka masuze mutya kali tukeera buugi tukeera kunywa kadde ekyo kikatimwa aye kana akuje kati obuugi bweno kati nga bw'onoolaba nti nno nga bw'onoolaba mbu ofumba emmere nti ofumba obuugi n'otabulamu oba otabuddemu kasukaali kati no tetutabulamu sukaali waliwo ge bayita amagi g'ekyennyanja oba mugamanyi amagi g'ekyennyanja kati ffenno tutabulamu abeeno batabulamu magi ga byennyanja batabulamu otugi twekyennyanja so this is the situation already bala. Ogamba oti. Yo. Tekiriwo. Chifana maze chikuba. Atumaze chikuba. Ogamba oti. Ekiravu kikuze. Ukirabye. Kiravu kirabye. Musoga. Kichikuze. Kikuze kyeki. Ogamba oti. Banampija bali bulungi. Wewe tuwa kile complain. Kiriya mani. Kido. Ekikirabo. Niye ng'okikidde ku machabu. Tokuli. Bale manyo. Ojijeko omutwe. Sokole. Ata ako kachiko okoze. Ndabyo soka kufuwa mbode. abajjako obucyu abajjako obucyu Ojako buti. Kabalaga wakulira.
kati wado jijja ko butu diposi awo kabalaga ku diposi nebye nkubuuza bilala nange watunda nangwa tuna goli mpunzi jako mwana ndi mukukujja kati kubuuza bilala nawe nzira atude ku mulamu kati tudde ku mulamu ati gwe tuba tuddako kati mututwala ku video ayagala bikira ko yagala gena ku video kamera nzitya ozitya nyo ina ka step ko yimirira ko rojo yimirira okuzo ngo mubanda wabe oli mubanda oli kakati olowooza lwaki tosoose kugenda n'okola n'olyoka n'okomawo n'onywa olaba otyo okola luddawo okucapa ebirimu ewange ebanonya babuli nze nkukozesa yasale mukubuuza ku bantu kyakati bosi bye nkubuuziza si byoddamu tabitegedde by'omuwozi mamaani mama nimwabale kutambulako mu bantu tutambulako mu bantu ne tubabuuza kutambulako mu bantu omaze okulya ekyenkya tonnaba kulya kyankya kati ngenda kubuuzayo ekibuuzo kimu tuntunula mu kamera okituuka nga gulira ekyenkya Ahmed Lubowa omumanyi bulungi mwenzi kale gyongeddeko kyali tugenze sinakubuuza kibuuzo customer care wagirabye tonnabagiraba okay wamulaba mu firimu ki waliwo ng'azannya azina ebiki nampijja ate alina ono omuwala omuwanvu ono nga beekwana firimu ki kale wamulaba mu firimu ki gyensinga okumanya eno gundi mwazannya nga muli ku mbaga nga tuli ku mbaga neze tuzanye nga tuli ku mbaga ziringa 4 erinnya lyayo bwe bagiyita kale mpayo firimu kale mpayo erinnya lya romantic limu erinnya lya firimu ya romantic limu kale gyensinga okumanya omuli nampijja anti firimu ki tagimanyi amanyi ogerayo kale ekirabo nsigenda kikuwa nti it's okay mbale nakakuwayo ekirabo nze manyi oba nkuwankuwe basikuwankuwe naye luwo bamugamba akendeza obwenzi wuyo mugambe nebwe musajja gwe nkuze mugambe kale thank you so much guys for watching the channel kakati omukyalo ono kankuguli kati kiki mbagulira kyoyagala njagala kirabu yagala kirabu kirabu yameka njitunda 10 gwogitunda wenyini yange sebonjina kati gendo gireeta amine ogwo mutima gwenjagala omutima gweyagala kati genda bambi mwe bale kuzannya bale kusiima ne tata wali omukadde w'ebirevu ono mundabiro kale ngenda mukulabira abaleta ndeete tojja kusobola n'olukumiro kanduleete kale aliwo mwami yabadagala tugenda wali mulongo atikira wali kaze nabo mulongo atikira wali tatugende bulamu bulungi amina tudde one soga aliwa mulongo awo wedda byoyagala
negwe eno nebatenga ninga talaba yo masanyazi mubirabira kuki masanyazi wegali weyazizo wamakwegaliyo mugamba mutya mulongo tonna bakola oli kuchencha kino Uganda kikyasinga okunyumira musembere muko eyo aha kyekyo kino Uganda kikyasinga okunyumira soko mbeji na Uganda kikyasinga okunyumira tochitya tumira ekikunyumira Tebungoze mukabero kumacha. Akabero naye fena tukalya akabero fena tuketa. Fena tuketa akabero. Jangu nalongo. Jangu oyogere nalongo. Nalongo. Nalongo ogenda kusika ebyenyanja. Ogenda kusika saameka. Natandika kati. Linda wangu. Otandike. Tukigana tandika fena. Lero ngenda kola nawe. Ngenda sika. Sika kabero. Lero tusika kabero fena. Aya abe. Boba dawo. Aha neka. Akabero. Nicho kalya weka. Wabango osani toka yako mulonga satu akufoko. Atwe foko. Mulonga tafoko. Mulanga tutwe foko maro kulya ku kabero. Katoko na chenyanja. Katoko na Bantu chenyanja. tusoka kaseti chenyanja. Chenyanja. Cha mutwe. Ale kirungi kisikeko. Mazima onayo nyine yatwasaganya. Ya kisiko ono. Kati nalo. Oli mulongo. Ono mulongo. Zenusoka. Agoli musoka. Amanyago. Naiga gashanita. Na? Naiga. Naigaga. Shanita. Shanita. Checha sungo kwagaza ebina Uganda. Kale ebisere bisenga nali sibyagala. Era tukekiseera ng'abaana ababisanya oluusi abamu ntera okubala baabwe mbanga nina gyendaze. Gundi ono yanzanyira paati bweti nenkolera. Nange nekusesera nengamba singa nali nsobola. Nange naligenze naye nga bagamba sente nnyingi. Yindira. Katukoleki. Katukiranga tulaba mwe. Bakugamba okuyingira sente mmeka? Akamba kakadde oba byasooka okuzanya ebyasooka ebakola ngezo sente nyingi simanyi. Bagamba okuyingira kakadde. Matiki. Kati gwali agala uve ejjinja. Nali kuno ntera kubirina. Wali kuno ku kizinga. Okuva mwatandika nga ndi kuno. Kino kizinga bakita kati. Tubi. Kati wali agala osomoke. Bakita buggala. Buggala. Guno mwalo baguyita tubi naye ekizinga kiriko bakita buggala. Okay, kati nayigaga. Wali agala uve tubi. Wali agala uve wano. Osomoke ojje Kampala. Otandika okuzannya. Kati Kampala wawu walituukidde wali omuganda wo. Ne brother wange walituukidde. Pati kijowulira gwe gye weekakasa n'ogamba nti nno nze eno nsobola okugizannya singa bampa omukisa ey'obwenzi. Nga nsinga obba kyankalanya ku basajja baabwe. Mpulira nga guni wemba mwetaazi mateeka nina omufuna. Nga weetaaza omusajja mateeka olina omufuna. Ekitegeeza naye oyagala nnyo abasajja ababeerawo nga buli omu akuyomera beekube. Kiri kuno ku tubyo nja oli ate olina akwata olisoga naffe tubizanye ebina Uganda nga wa naye nga watusanze n'oli n'amuta n'oli n'akwata n'oli ogamba ne tubeera nga tuli mu kavuyo. Kakati ono omusajja ono bw'amuta n'omulala n'akwata kati temwesiiga ate ebyo ebirwadde ebitategeerekeka. Anti kati ebiseera ebisinga abamu bw'ogenda nnyo munda yewali ebulwadde munda. Sokolindeko nalonga naye nayiga ekitegeeza bwe oba musajja n'ogenda ku mukazi bw'oba nga toyagala kukwatibwa bulwadde toyingira nnyo munda. Oyita ku ngulu okwo bw'oti. Ono mwana ataddemu n'ebikolwa. Tukateeke wano kati guys, ladies and gentlemen, kati tumale okusoma mu katono katumale okusoma. Kati bw'aba alina ekirwadde toyingira munda oyisa ku ngulu. Bw'oyingira mu bulwadde buba munda
obulwadde buba munda kati kyekibakuumya ab'okukizinga kuno nga temulwala era oli alumiriza ennyo osanga nga beba abagenzewa munda oye eri ekalangala ne ku saiti ya Luganda olowooza oliyiseeko ennene abo bebe basinga oli omanya oyo alumiriza nnyo tekitegeeza ayingira munda ekitegeeza kuno tekuli era aleeta obulwadde abujja eri bwekiri kitegeeza bwabeera eri ayingira munda aba yava eri ng'amanyi omuze gwe olutuuka eno aba amanyi mwenna mwagala ekyo kumbi kakati gwe olina abasajja omu bwatu sendege yamatini sendege yamatini yekka olina yekka tojongerako oyajja by accident kale nga kizze nga embeera teyeebeereka togamba nti komuyiseewo just omutegeera oyo azanya omuntu bw'aba asabye anti genda kubuuza paati kiji osinga okunyumirwa n'akozesa chansi ye bamala okozesa chansi ye n'akita nayiga gamba mukama wange ebigambo ebisembayo mukulu abi oyongerewa mukama wange lubowa Ahmed Lubowa omutegedde ebigambo byensembayo nga ngamba mukulu Lubowa Ahmed si kyekyo wabula ntunula mukamera ntunula eri musingono ebigambo byensembayo nga ngamba mukulu Lubowa Muhammad tumwagala nnyo 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 banasese kansubire buli alaba Makula Kika Makula TV fenna bambi kyabakoledde kingi era batutumudde oli mukwala gino ozizanya yina mpozi bamuyitanga oli ogera okubeera ng'ozanye oyinza mugamba ku kikuko ekyo ovuuka mulanya mwe nauganda kati gwe musogo okola litaviira anti ekikulu tukyali wansi soko muleke efe ababeera ne tubalaba muba mumanyi oba kale ebeera mbeera n'ekintu oba okyagala so bw'ofuna chance eyingira mu aromatic osobola okujja n'ozanya ne bba wange namugamba nti nina paati ojja nkugambye paati kikozi giddemu gibagambye abagambye yabwensi Tunula mu kamera, kyankalanya tunula mu kamera. bananyini basajja abo nga nze abeera ku eyo paati mu butuufu bakyankalanya kuba waliwo we batuuka ne nga ne baaba nange nsaana ozannya wantu osobola obbacanga bana abasajja ne mu mbeera ya bulijjo tokikola tokyangacanga kyova abasajja ombuuziza ani tobuuza bbawa nomugamba ali omu bwati mumati noŋŋamba naye omulala bw'abazze nga omuyambira awo n'omuyamba naye nga sikugenda nga akukyajana simanyi gulina mwanga temukaguza oli just oyamba muyambe ekizibu ekyo kyabajjiddemu kizibu ekyo n'omuyamba naye si kirungi kuba na mutima mubi era bwe kiri kati gwena omutima gw'ekisa si nnyo si nnyo bwongenda obubi omuyisaamu ne bwe nzija nga ndi mugonvu nga ninamu n'akasente kuba ekikwatagana n'ennusu bwe mbamu n'akasente mazima nkutaasa ontaasa salamu aleikum Kale, thank you so much guys. Tubadde ne Nayiga tukyali eno ku kizinga. As I told you guys, ngenda kubeera nga ntambula mu sometimes okubuzaako ku bakyali bange, okubuza ku bawagizi ba Aromatic Entertainment all over the world. Nakava Dubai eno nzize Kalangala. So we nava ene Kalangala ngenda kubabudda ngenda wawe ngenda okudda. Thank you so much guys. Straight out of Aromatic Entertainment. I love you guys. Respect. Agenze. Yawadi Daudi. Katulinde Nalongo tutandike ffenna okusiika. Uno Nalongo ategeka. Mulongo. Mulongo uno ategeka. Tugenda kusiika. Lero tugenda kusiika ffenna. Just cook with me, cook with Maru Students Kawesa straight out of Aromatic Entertainment. Here at Kalangala. No mulongo babirye. Tugenda kusiika kati mama. Kana dogege. Ka sente mkoko. Baba. Tano n'olukumi. Naye baŋŋamba agende kano okajjayo ku 15 omala okukasiika okatunda mutwalo 5. wano ewaffe wano ndisemberedde kizinga tetuyinza kukabaguza bweki Katugezerese n'ensamusa. kati okwefuluma omutwalo ogwo ng'ofulumya eri Omutwalo ng'ofulumya ekizinga oli ku lukalu. Ne kati wano tulyanga abantu aba bulijjo abawamu
kati gwe aromatic tusoke tutunyumyemu nga bwe tukuma ekyoto aromatic eyo bwe watandika ddyo giraba kale emirimu gyange gino olumu tetukaliriza kuba nnyunyuka kiro ndabako kaseera olabako kaseera katono oyo mirembe mwana mirembe ddala ng'erinnya lye esente ze nakakola wano mirembe mirembe ddala ekitegeera agendera awo amwetulwa omwana omanyi bulungi olowooza lwaki abantu bagamba nnyo nti mwenzi kuba buli weda atunula mu kamera agamba mwenzi olowooza lwaki bagamba bwe bati si bwenzi okuba kutusomesa okwo kubeera kutusomesa mbeera tulina okweyisaamu naye nsubira nti kyazanya si kyaki sikyali era sigambye nti mwenzi mulamu owa bulijjo nambye mu firimu abasomesa ggwanga naye kakati lwaki bagamba nnyo nti no singa nti obulwadde bungi olowooza lwaki bakyogerayo ekikulu amasanyu mangi oli omwana agenda nakubayo emitwalo gy'ekkumi olwaleero tandika okusanyuka kifo ky'okusanyuka kunywamu kola biki ate nawe akenga okamanyi oli olina gwakusemberedde wano ku bbali ogenda omulaba ng'afuuse malayika ate nga yatambulatambula dde eri enkovu zabikwadde ebigenvugi awo okola kukakananga basaasaanyiza eryo ekkumi erinaggwerawo ngolooza n'abasaasaanyiza bameka bangi nno ate bw'anaakuba ekkumi olwaleero ekya bwakiddayo gaddamu akuba ekkumi eddala eyo okumalako wiiki nga bwakituba bwati agenda kuba asaasaanyiza naye nga aromatic entertainment kiki ekyekibulamu kikyoyagala ekole akabiri tikaliwa twogere nga bwegenda kukuma lwansonga sinnatandika kugera ogenda kudda era nga tutaddeko ne plantenera tonna bukolokota sinabakolokota katusoke tugende eri tugenda kutta kale kale soka gange wali wakuba